abagezaako okulaba amazima ne googerwa mu butuufu bwago. Njagadde ntegeeze muto wange Latifu nti bweba oli ku muzindaalo guno oli communicatinga okulondebwa mwabo abajja okwogerako eri eggwanga oba ofuuse kyakulabirako. Olulimi oluvoola tetujja kulumainteninga mu puroguramu zinga zino abantu abangi ze bawulira. Ogenda n'otuuka n'olowooza nti oli kwogera mayindi yo, naye ng'ate mayindi gy'oyogera si ya buvunaanyizibwa. Singa tukozesa ennimi ezivoola ezivuma, then kitegeeza nti n'abakukubidde essimu nti jangu puroguramu aba tamanyi kyayagala. Abawuliriza y'obweru naye bw'oba oli mu kazindaalo wano oyinza okulowooza nti maybe tulinga bwe tuli bwe tuti abantu 6 naye abo obukadde n'obukadde bali tuwuliriza ate balina kye bajjako kuyiga. Okubeera opposition tekitegeeza nti gwe abasinga okutegeera. Okubeerawo NRM tekitegeeza nti gwe abasinga okutegeera. Naye abantu bakuyigiddeko ki? Era omulamu oguli mu ddiiro gugasa tuli kwogera by'obufuzi, is it politics, oba tuli kwogera achievements? N'olwekyo abawuliriza baffe abatuwuliriza, eggwanga Uganda teri muntu agenda ojjagala okwawukana kufe bennyini banansi. Kyobalaba nti ebiseera ebisinga ne ku street oba waayo tuli ngamba abantu nti ekisembaale ye community yaffe yennyini n'abakulembeze baamu. N'ekiremesezza pate endala ez'okukula nga oppositions kwe kubanga tebayina lulimi lusikiriza muntu mulala kubeegaatako. N'olwekyo ekintu kitabani kye kirina otuva mu bwongo. Kirina otuva mu ki? Ate si gwe mulundi ogusoose okukozesa ku mpewo kuno nti kitabani kye oyo mwana wa muntu n'amuzaala naye mwana wa muki? Ate je no mulamba nga naawe bw'olina kitaawo ng'akwenyumiikirizaamu nti mutabani wange oyo, naye mu kitaawo amwenyumiikirizaamu n'abantu abalala. Kale nze nsuubira nti twalibadde n'ekitiibwa nambeemu eri bannaffe. Nze okubanga siwagira Bobi Wine tekimumpisa nti muyaaye. Ate n'omuntu ne waba RDC nga bw'atudde wano n'ayita Bobi Wine nti muyaaye, mba simuwagira ku lw'ensonga si bwe buvunaanyizibwa bw'okutuna omuntu nti muyaaye ki. Nga tonayita muntu muyaaye gw'oli ki? Gwe tonayita muntu kino gw'oli ki? Kale muto wange eyo ngenzeyo bugenzi, naye nga nkubiriza abantu nti bwe tuba nga tulina bye twagala tugguse tubiggusize mu mbeera entuufu. Nga tuzze ku mulamwa, njagala okulaga nti eggwanga lyaffe Uganda tetutambulidde nnyo ku policy naye tutambulidde nnyo ku politics. Tetutambulidde nnyo ku nkola ennamba olukufu. Tukulembeza nnyo ebyobufuzi. Nti onoosanga muganda wange Amiri okumulonda okubeera RDC baasinziira ku ki? Si bwe kiri? Era bw'otunula ba RDC babalonda batya naye basinziira ku ki? Tulina ekintu ekiri mu ggwanga wano naye nga toli mu field tokimanya. Kati bw'ogenda kusiga eddamuzi
bayina decisions zaabwe kooti obeera n'omusango leero n'ogenda mu kooti n'owuuza omusango n'ogusinga ne bakuwa ruling oba judgment naye olukuwa bwe batyo baleki onettaka lyo waligula ku mukulu Amiri omulala n'ajja n'agula ku mukulu Amiri omulala n'ajja mu Kamiri n'atunda ne mugenda mu kooti n'esala ow'amazima nti y'ono ne bakuwa order ng'ate olina okudda ate ku police headquarters e Kampala YGP bawukiriyalinge mu legal department ne bawukiriyalinga bulungi n'okomawo n'odda wano ku region block n'ogenda wa legal n'akola mulimu gwe n'akonfaminga kooti order nti ntuufu si bwe kiri neva onegenda wa RPC n'akiryalinga nti ntuufu neetuuka mu ofiisi ya RDC ng'omugaso gwa RDC kutuuza security meeting bawe omwami ono security agenda ataking over ettaka lye oba property ye kooti gyemuwadde olwo ne luba lutalo tewali bantu abasinze okuvoola amateeka ga kooti oba abalamuzi nga ofiisi ya RDC ne twebuuza RDC loolo yaabwe entuufu yeriwa bakiikirira mukulembeze wa ggwanga bw'oba okiikidde omukulembeze w'eggwanga lwaki orders kataani kati ku mulamuzi ne legal department verifyinga nti court order no ntuufu evudde mu mikono miki emituufu wetuukira wa RDC aba ayina kumaliriza tumusuubiramu ki nti kasamala okiryalinga wano police si yonna eweddeyo ayina kutuuza security meeting ey'ekitundu ekyo kuba yakulya security mu district ate tumusuubiramu ki okuyita epata ebbiri n'okutuuka ku ground anti bwe kirina okubeera pata ebbiri nezijja olumala okutuuka ne bamugamba wawaaba omusango ABCD negwakusinga oba bakuwabira omusango gundi bakusinga naye ffe ku ground tetwagalako ntalo bw'oba omanyi nti nno bakusinga omusango toleeta kavuyo ku ground ne bagenda ku ground ne bategereza ne bakwasa omuntu nanyini kuwangula ekintu kye oba omusango n'amukwasa mu mirembe naye obuzibu obuli mu ofiisi zino endala zivuluze nnyo ofiisi ya judiciary amateeka gaganye ogafolowinga tubina wano mu tawuni nga kooti ekoze bulungi n'omulamuzi yes naye ate bano abalina okuimplementinga ofiisi ya RDC yokka era n'omala oteekawo ku street yawo n'otambula muno ng'olanga abantu abafuna court orders nenga ziri pending oyinza okwewuunya tobamalaayo kati utugamba tutya tinza amakulu gemmanyi ku ofiisi ya RDC nti kwe kwetegereza biki ebiri mu kitundu kyo obituusizza otya we birina okugenda mwe muli n'ensonga ng'ezo onosooka n'omanya abantu bawangaaliramu challenges ki ze bayitamu eryesiga eddamuzi nalyo lirimu abantu abasuubuzi bangi nti ne judgment yennyini okutuuka ogikola muganda wange oba omala kutunda ebibyo ate owangula ekirala
nene kyogenda okuwangula tekiri waffe kyotunze komaoluli buli ogenda olina osulayo ku kantu. oli omwami omu ali Solonkaawe Nampanga naye alina omuze gw'okubba ku bantu amataka mu lugezigezi ne lwakuba yakwata ofiisi ziringa 3 Solonkaawe. Yasobola okukwata ofiisi ya RDC n'akwata ofiisi ya DPC ne OCID n'amala akwata omulamuzi oba kifu. Gwakubbako wano ettaka odukira wa RDC akugoba, ogenda wa DPC akugoba, ogenda wa OCID akugobye. Gwe nanyini ttaka bakukutte bakusibye, ogenda okuva nga buli kimu kyaggwadda, ogenda bakutwala mu kooti bakupangidde teri kweyimirira. Era bino byenjogera mbinako obujulizi n'okuba nina omuntu gwe nataasizza. Kansala Mulamba w'Essaabu County emu bamusibye naye nga n'amusibye muganda we bamufamire naye ali kumunyaga ettaka. Ate ono kansala alikozesaako amaanyi ge ogwa bwa kansala oba ogw'obukulembeze alabe nga ataasa community. RDC n'amuvaamu, DPC okutuusa etwakozesa gundi means endala. Omuntu gwe bagaana okukomyawo mu kooti ne bamuleeta ne bamweyimirira late in the evening. Yes. Ekitaakkirizibwa nakyo mumaki? No. Kyenkulaga nti buli kimu kikolebwe mu budde bwakyo obutuufu. Ati ndikubuulira kino kati nti si balungi lwakuba nti no bamukubidde essimu bali mukwenshoninga kino lwaki okikoze ABCD. Kati yo olw'okwagala okivaamu ye mwennyini akikola ki n'alaba engeri gy'akikola mu bubi nga ali kutaasa erinnya lye. Mayinza okubuulira amazima Amiri tuwangadde naawe tekiŋŋaana okubuulira amazima nti bakikola bamanya bali mu nsobi ate naye ne bamuteera mu nsobi olw'okuva mu kizibu kye baali baguddemu. Ne lwaki kukozesebwa. Kati ffe tukunga eri eggwanga, omukulembeze w'eggwanga naddala mukulu RDC nga bw'oli wano mutuuse obubaka bw'abantu, obulumi. Abantu bafiiriddwa ebintu byabwe mu mbeera ey'olugezigezi, mu mbeera ey'ekifere, naye ate obufere obwo buli backed n'abantu aba mu gavumenti. Era ne wajjawo ettiimu neva oba mu State House oba nevaawa ne bateekako waliko open meeting oba abantu okutuusa amaziga gaabwe gye bali. Ekisaawe ekyo kiba kitono ekyo ekya stadium. Bajja kuva Budaka, bajja kuvaawa bajje batuuse amaziga gaabwe. Bw'oba oweereddwa omukisa mu bukulembeze oba mu buyinza kyetaaga n'obukozesa bulungi. Okusinza ku programu gundi gye watuwadde omulamwa gwe watuwadde, tutunuulidde nnyo byebimu nokuba okukwata wali kati olowooza mistake zaffe ziriwa. By the way togenda waawo olabika okuba nga tolina nampisa bulungi, togenda ku level eyo. Awo ndabanga mmanyiira soko guse ensonga yo kansala genda mu maaso. Omulamwa gwaffe kati ng'oyogera ku kintu nga poliisi, tulina obulumi bw'amaanyi. Naye kati nze mukulu Amira ajja kukkiriza bwe mugezesaako lwakuba ye yali mu ofiisi wano.
yali wano mu studio ate kinambuziwa mulaba takinambuzibu tulina muganda wange Kato n'abatuwuliriza poliisi tekoze mulimu gwayo bulungi baawe bakulu ba security naye nabo be balina obateeka mu kasenge n'obabuuza enkolagana yaabwe eri etya ne poliisi n'omubuuza ku kasenge ayinza okugamba n'ogamba naye kati eggwanga lye tulimu tulagawa ani ali obulungi n'okuba yakwata bw'ati essimu si bwe kiri n'akubira DPC direct n'amugamba mukulu DPC nina abantu b'ensindisaawo naye olw'ensonga ABCD okusinzayo twatula mu security meeting bale tukusaba ohandolinga ensonga eno ajja kujjako ssimu atuule naye lwaki omulimu gwa poliisi mukulu RDC okumikisinga amagye mu poliisi kyekisinze okwonoona poliisi okola omulimu gwayo n'okuba poliisi eyina training yaayo yanjawulo ku y'amagye magye bo basajja ba order ne bano abaami bo baki keep law and order kati bagamba protect and serve okiraba naye ono alagira kirala olwo naye n'alagira kino kirala muganda wange Kato juzi bwe nali wano nayogera oba ojjukira nayogera ku nsonga ya traffic mu Mbale yesebo aba traffic 12 laba tebakyali ku makubo naye ebizibu ebiri ku makubo bw'oba okkira street eno omulimu gwabwe gwe guliwa yaani abakulira saawa ezo yaaba aliwa balina mukama waabwe akulira ebidduka mu district naye tewali kikoleddwa bayogera president lumu yayogera n'agamba kawukuumi ali muki mu poliisi naye tetunalaba magezi gataddewo ku poliisi kyetaagisa kwongera okuscreeninga na buli omu akola omulimu gwe mu buvunaanyizibwa bwe naye nga gundi ebbiri ezo tetuyimiridde bulungi era tebyayambye bannayuganda Tanzania